Bannayuganda abali mu South Africa bawanjagidde Pulezidenti Museveni okubadduukirira basobole okwetegula ekibambulira ekyagudde mu ggwanga eryo. Pulezidenti wa Uganda azuukuke nga bapulezidenti abalala ng'owamalawi abeeko kyayogera okutuyamba nga Bannayuganda abali mu South Africa ku buzibu obwatuukiddwawo ku bukambwe bwonna obwatutuukiddwako obutemu bwonna obwatutuukiddwako kubanga essaawa eno tuttibwa tukolebwa ebintu ebikyamu byonna naye nga mu ssaawa eno mulimu Bannayuganda tetunnamanya ani mufu ani mulamu olw'ensonga nti ffenna we tuli buli omu ali ku luwe ali kuddukadduka. Bano bagamba nti bali mu kutya era kawungezi kajjo bagezezzaako okukola enteekateeka z'okuddukayo naye bakyalemereddwa. Abannayuganda tugezezzaako okukuba nti buli asobola okufuluma mu kitundu we tuli okufuna obuddamu tulabe engeri gye tufuluma ensi eno. Naye bw'ogezaako okulinnya bbaasi kati eggulo wabaddewo bbaasi eyabadde ekuŋŋaanya abantu si Munnayuganda yekka naye nga Bannayuganda n'abantu abamalawi n'ensi endala zonna nga tugezaako tuve mu kitundu muno kubanga kikyali ekitambe tugende ebyo baga tusobole okufuna engeri gye tufulumamu mu nsi. Ne bbaasi emu yabadde etandisiddwako bagikuba emipiira ne bagyasa n'amayozwamu gonna ne bagezaako okulemesa ekiriyo kati bategera ntolina ngeri yonna gy'osobola kutambulamu kufuluma kubanga we balabira bonna omugwira baba baagala kumutuuka. Ennaku zeetoolodde nga Bannansi b'omu South Africa balumbagana abagwira abali mu ggwanga eryo naddala abaddugavu nga babalanga kubamalako mirimu mu ggwanga lyabwe. I'll kill them. I have something, I have a lot of prem. I will kill them. Yeah, if I can see a foreigner here, I'm sure I will kill that foreigner. Show me that. Show me what you got in your hand. We'll kill them. How? What are you going to do with that? I'm going to stab him in the face. Abantu bataano be bakafiira mu bulumbaganyi buno n'abalala bangi abeekukumye nga batya okulumbibwa. Bino byonna biddiridde ebigambo bya kabaka w'Abazulu ng'ono ye Goodwill Zwelithani eyagambye nti abagwira bonna bakwatemu obwabwe babulire South Africa. There are people who have questioned why I said foreigners must go home. I'm not changing what I said, I'm saying it again. Everyone has a homeland. We are tired of criminals. We don't know how they got here or why they left their homes. Omukulu ono nno atuuse okubitebya oluvannyuma lw'omu ku bakungu mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga eryo okwemulugunya ku bye yayogedde. Waliwo n'ekibinja kya Bannansi ba South Africa ekivuddeyo okuvumirira ebikolwa bino era bano balabiddwako nga beekalakaasiza ku nguudo z'omu kibuga Durban okulaga obwennyamivu bwabwe. Abagwira abasukka mu 2,000 mu kiseera kino bali mu nkambi z'ababundabunda mu kibuga Durban gye baddukidde okusobola okwetegula ekibambulira kino.